Okay. Obwedda natudde dda ku sseeti baganda bange ne bannyinaze nga bwe nabasuubiza tinja kuyitirako ku mutala guno ku ssaawa 2 ez'enkya era nsobodde okituukiriza baganda bange ne bannyinaze nzija atembeeko amazima g'envumbula agabadde geekwese ebuziizi ebbanga lino lyonna naye nga abagali emabega babadde nga bakulembeza obulimba. Naye omuganda nga bw'agamba nti amazima gatera okukeerewa naye ate ekyamazima tegeekweka. Kaakati olunaku olwaleero nzize okubawa Bwino ku musajja embaggubaggu eyeeyita Ssaabavvulu, Ssaabategesi w'ebivvulu, Balaam Balugahala, ejenti wa NRM, era awagira ebikolwa bya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, Luciferi Kizepa Odolono okutulugunya bannayuganda, okubabuzaawo, okugattako, okubasiba nga tebalina misango, naye nga balangwa okwagala ensi yaabwe, okwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Balaam Balugahala olunaku olwaleero nsazeewo mwasanguze ndage ensi ddala ddala ekituufu omusajja oyo kyali. Omulimu ogwaffe gwakuwagula mu matabi gonna agabadde gagatta ku Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni alina ensulo ezibadde zifukiriranga obutemu bwe. Yoweri Kaguta Museveni obutemu bwe buba nnyanja, zino z'ensulo. Abo be bambega ababadde nga babuzaawo abaana ba Nuupu. Abo be bantu abataasanyukira kya Bobi Wine His Excellency kujja mu byabufuzi kuzibula bannayuganda maaso basobole okwenunulira ensi yaabwe. Balaam Balugahala nze nabagamba ekintu kimu, nga bwe mwasalawo okuyimirira ne Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ffe ne mutuvaamu, ate era ne muwagira ebikolwa bye eby'ekitemu, ate era ebiseera ebisinga ne mumuyambako okukola obutemu ku bannayuganda, naffe katubaasanguze katubakube amasasi ku nnyama. Gano tetukuba mu bbanga, gano amasasi olunaku olwaleero geŋŋenda okuba ge bayita essasi ku nnyama. Baganda bange ne bannyinaze mbadde mbasaba muntambulize information eno mugisharingi buli muntu atamanya ku nfa ya Karamagi. Moze radio omuyimbi agimanye ebyali emabega. Sharing a video tuwera abantu 10 zentandika okusabula. Abastu bano balowooza okutambula n'abalangira kikufuula mulangira, balowooza okusula mu galaji kikufuula mmotoka, balowooza nti ebikolwa byabwe baabikoleranga mu kizikiza. Naye ate olaba omusezi osera kiro, naye era mwanattu emisana wabaawo abagamba ti omuntu oyo musezi, naawe ne weebuuza ya Rabbi bandaba batya. Kakati nammwe ebikolwa byammwe mwabikoleranga mu nzikiza, naye ate katubalage ti amazima tusobola okugaanika emisana ttuku. Omwana eyafiira mu maka ga Jose Chameleon, Robert Kalamagi, Balaam ayingirira muwa. Enfa ya Moze radio, Balaam agiyingirira muwa. Sharing a video eno etambule. Tandise bwenti ng'ennaku z'omwezi 26 omwaka ogwa 2012 mu maka ga Jose Chameleon esseguku wewagwa enjegeno eyavaako okufa kwa Robert Kalamagi. Naye bangi temumanyi byajja bitya. Mu mwaka ogwo ku lunaku olwo maka ga Jose Chameleon, Robert Kalamagi yali pikkerere wa Jose Chameleon. Abaana bano be bayita mugagga tabulako muleebeesi yabeeranga mu maka ga Jose Chameleon ng'amwoleza emmotoka, amwerera awaka n'okuleetera embwaye gye bayita $1 ekyokulya ng'era yagirabirira. Kakati baali bali awo ku Boxing Day ey'omwaka 2012 bali mu lwali. Jose Chameleon kyava awaana mukazi we Daniela Atimu n'amugamba maama aba ekyamazima kiri nti Mukama yampeesa ebiri mukazi gw'onyirira. Jose Chameleon yawo mu kuwaanawaana mukazi we olw'okuba baali batamidde
Kalamaji oba tukiyite lumanyi olukwasa embwa mmannyo oba lutatya mukamaawo oba kusaagirira nnyo kyava ddamu n'agamba nti kinyuma okulya Bwino. Nkiddamu Jose Chameleon bw'amala okuwaana mukazi we Daniel Atibu n'agamba amaaba onyirira. Robert Kalamaji kyava amuddamu nti ya Rabbi kinyuma okulya Bwino. Tambuza vidiyo. Jose Chameleon yakwatibwa obusungu olw'okuba yalina ekibinja ky'abavubuka awo bamugaggatabulako muleebeesi. Yatandika okuba Kalamaji. Mpola mpola n'abagamba muleete emiguwa tumusibe. Bw'amusiba emiguwa atumye amafuta ebweru. Mukazi we Daniel Atibu kyava agezaako okumukkakkanya n'amugamba ekyamazima taata bw'ogenda kutta omuntu tibino biveemu tebikukwatako. Daniel Atibu alaba kimususseeko kyava akwata emmotoka ya Range Rover bamugijjukira eyaliko namba plate okwali dokita yali mu kkala njeru n'ateekamu abaana n'avuga baveewo si kulwanga batunuulira taata waabwe ngatta omuntu. Daniel bw'amala okufulumya emmotoka awaka Chameleon bakumako omwana bamukumako omuliro n'ekibinja kye kyaba mugaggatabulako muleebeesi. Wano Omuganda wagambira nti Omuganda tatta naye agaleeza agawujja obunyama ate ge gasaakiriza. Kaakati agavubuka gaani agiwadde omuliro gamusaakiriza ne gagamba kyakoze kinene tumukoleko emikolo sharinga video. Bw'atyo omwana Robert Kalamaji nga bamukumako amafuta. Jose Chameleon obaako obuntu ke kaamuddamu oba yali atembeddwa muzimu ki agenda okulaba ky'omwana ne bamuzikiza. Amangu ago tetwamanya oba mukazi we yabaguliza ku poliisi era kabangali ya poliisi okuva ku station ey'Ekajansi netuuka neteeka Kalamaji ku kabangali naye alina ebiwundu naye bamusibye empingu ne bamutwala mu ddwaliro ekkulu Mulago. Eyali DPC ow'Ekajansi mu budde obwo omukulu gwe bayita Ibrahim Saiga ye yasooka mu kifo ekyo. Bwe yatuuka mumaka ga Jose Chameleon ate n'amusaba serefi. Munnange oli muyimbi wange oli muyimbi w'amaanyi mbadde nga nkwegomba ebbanga lino lyonna sooka ompeeyo ka selfie era n'akamuwa naye teweerabira yazze kwata mutemu naye ate yadda mu kusala zi selfie era ne bagimuwa. Ibrahim Saiga yagenderawo butereevu ku CCTV kamera okumanya we byabadde. Ibrahim Saiga bw'amala okulaba bibadde nga CCTV kamera bye zikutte yamugamba owedde. Yamugamba nkiddamu owedde. Buno obujulizi bumala bumaze ate jjukira omwana naye tafudde agenda kuwaako obujulizi mu kkooti ogenda kufa. Oba ogenda kuvundira mu kkomera kubanga kino ekintu buno obutamine bumala bufuluma mu ggwanga oba mu mikutu gy'amawulire eggwanga ne liraba obutambi buno. Ne bw'abeera mu 7 nkulayirira tasobola kununula kuba ate nayo ebiseera ebisinga tayagala kumulabisa nnyo sharinga video gwe munnayuganda eyakatoja ttaka. Jose Chameleon kyava amugamba karange tukoze tutya. Ibrahim Saiga kyava amugamba njagala ssente. Jose Chameleon nga mumumanyi ebiseera ebisinga taba na hard cash. Yakwata akamotoka ke bakayitanga Extreme n'akawa Ibrahim Saiga yali DPC w'Ekajansi police station n'akamukwanga akamotoka ako n'amwongerako ne ssente enkalu entonotono ze yalinawo. Ibrahim Saiga n'agenda n'asaanyaawo obujulizi bwonna ng'afunyeyo akasente n'akamotoka. Oluvannyuma Balaam yakubira Jose Chameleon nga bw'omanyi nti Balaam ye akolera nnyo ewali ennaku. Balaam alinga ng'omusezi
nti mmwe muba mumaziga nga ye akuba gudiikudde era ng'entamuye ali mu kugikuuta anti afunye omunyama. Balaam Balugahara kyava akubira Jose Chameleon n'amugamba muganda wange kino ekintu kinene kono nange nkiraba naye tukoze tutya. Kyava amugamba kankubuulire ebigambo bino Jose Chameleon, omulamu togenda sobola kuwoza naye omuntu afudde yawozeka naye kubanga omufu tawoza na mulamu. Omwana ono tulina okumusaanyawo okwewala ebinaddirira naye nze ogenda kumpa ki okukuzannyira omuzannyo guno. Jose Chameleon olw'okuba yali mu paniki kyavaaga Balaam gw'oyagala ki ko Balaam njagala onguze shows zo emyaka 10 nkuwole ku ssente nkuzannyire n'omuzannyo guno kubanga wadde tugenda kuguzannya naye guggwera mu ssente. Waliwo ebigenda okwetaagisa okuzibikira kubanga guno omusango munene. Ebyetaago zirikirwa bigenda kuzirikirwa na ssente. Nti mwana wa maama nkuwadde ebivvulu byange namugamba nkuguzizza ebivvulu byange emyaka 10 azirongaazi onnyambye nembuuka mu kino ekintu. Balaam Balugahara ng'akwatagana n'abamu ku basawo emulago n'omuntu omulala Jose Chameleon kazaalabulwa baakuba kalamagi empiso ey'obutwa eyamujja mu budde kubanga omufu tateesa na mulamu. Tambuza video. Baakuba kalamagi empiso ey'obutwa eyamujja mu budde era njagala nkikakase bannayuganda mwenna nti Robert Kalamagi teyafa muliro. Robert Kalamagi yafa mpiso ey'obutwa ku oda z'omukulu Balaam Jose Chameleon. Omwana oyo yafa butwa. Mwe musooke mwebuuze omwana we baamujja mu maka ga Jose Chameleon nga bamaze okumwokya ne NTV yakwata eggulire eryo ng'omwana ayogera engeri gye bamwokyezaamu akatambi ngenda kabongera ngenda kabateerako. Bantu bangi abayokyebwa omuliro ne weesanga ne feesi zifufunyadde. Mwana wa maama naye ne balama. Mwe musooke mwebuuze ono gwe baatwalanga mulamu ng'aswana okwogera ki ekyamutta. Baamukuba mpiso ya butwa. Oluvannyuma lw'ebyo okubaawo Jose Chameleon yali alowooza kiwedde kumbe terunnaggwa. Waliyo omukulu gwe bayita Andrew Felix Kaweesi omugenzi kati naye n'alippira hype n'agamba nze nga tewampa. Jose Chameleon n'agenda n'atunda apartments ze zaali Nansana ne Andrew Felix Kaweesi ne bamutemera naye nga Balaam yali mastermind mu kusaanyaawo obulamu obwa Robert Kalamagi. Robert Kalamagi teyafa muliro ng'abangi bwe mutera okulowooza. Robert Kalamagi baamukuba empiso ey'obutwa era mu layini ey'abantu abayambako Jose Chameleon okumaliriza ekintu kino mwalimu omukulu Ibrahim Saiga DPC w'Ekajjansi, mwalimu omukulu Balaam Balugahara, mwalimu omukulu omugenzi Andrew Felix Kaweesi eyajja oluvannyuma naye yeerire ku munyaga eby'omusiru omugezi yalya oye Balaam Balugahara. Ffe twabagamba buli lwokeera ku makya n'oyimirira n'abanyigiriza n'otayimirira n'abanyigirizibwa n'owagira ebikolwa ebyabatemu n'otafaayo ku bannansi ate era n'oyambako ku mutemu okutuusa obutemu ku bannansi naffe nga tukwasanguza gw'obadde okimanyi nti Moze Radio. Tambuza video. Mwenna mujjukira bulungi mu mwaka gwa 2018 omwezi gwa January nga tugukuba amabega. Omuyimbi w'eggwanga Moze Radio yakubwa ku Balaam mu bitundu by'Entebbe era teyadda ngulu
kuva ku olwo tetwaddamu mulabako n'eddoboozi lye tetwaddamu ddiwulirako. Moze radio teyaddangulu yafa. Naye bw'obadde okimanyi tennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri omwaka 2018 ensi lwe yalangirira oba lwe yafuna amawulire ag'okufa kwa Moses Radio Ssekibogo Nakintijje si lwe lunaku lwe yafa. Omukulu Balaam yalina ekivvulu ekya David Lutalo ku cricket oval kye bayita Wololo. Yalina ekivvulu ekya David Lutalo kye bayita Wololo kye yali ategese. Naawa abasawo n'abantu abeetoolodde Moze Radio n'ab'eŋŋanda n'abagaana okumubika paka ng'ekivvulu kye kiwedde kubanga kyali kyakuyiika. Omuyimbi David Lutalo yali agaanye okuyimba ku kivvulu ekyo naye teyalina kyakkola kubanga Balaam yali amusasudde. Era y'ensonga lwaki mujjukira bulungi oluvannyuma lw'okuziika omuyimbi Moze Radio. N'okuziika omuyimbi Moze Radio baafuna obutakkaanya, bayomba nnyo, baamulinako obusungu kubanga n'ebimu ku bye yabasuubiza ng'abagaana okubika teyabituukiriza. Oye Balaam Barugahara era olunaku ensi lwe yamanya okufa kwa Moze Radio baganda bange ne bannyinaze Moze Radio si lwe lunaku lwe yafa olw'okuba omukulu yalina ekivvulu kye yali ategese kya David Lutalo n'asalawo azibiikirize amawulire ag'okufa kw'omuyimbi w'eggwanga gwe bayita Moze Radio ng'awaddeyo akasente, ng'awaddeyo kino, ng'awaddeyo kiri. Aguliridde ab'eŋŋanda, agulidde ab'amawulire abaasobola obbimanyako nga ba Josephat Seguya, aguliridde abasawo awamu n'eddwaliro. Oye Balaam Barugahara, oye Balaam Barugahara alina omutima ogwa sitaani. Oye Balaam Barugahara ebiseera ebisinga mukola data games zammwe mu nzikiza nga mulowooza ti ensi tebategeera oba ensi tebalaba, naye ate ekyamazima tubeera tubalaba era amazima tubeera tujja kugasanguza. Balamu ye musajja alina obusobozi obukuba enjawulo ku mulambo. Balamu ye musajja alina obusobozi obugula ddiiru mu nnaku. Ye nga mwe mukaabira amaziga alabyewo opportunity. That's why yasobola okugula Jose Chameleon emyaka 10 mu mbeera ya Kalamagi ey'okumukuba empiso ey'obutwa balimba ensi nti Kalamagi yafudde muliro. Ndowooza ekyo mukitegedde. Waliwo omusajja looyo omu mukuukutivu nnyo mu kibuga Kampala era nga alina n'ekibiina ekizannya emizannyo. Sigenda mwatuukiriza mannya naye ndowooza mumutegedde olunaku lwe naye luliba lwalulala. Naye mu mivuyo egyo egy'ekiiso yagirimu. Ekiiso ekyakuba Kalamagi naye emivuyo egyo yagirimu. Naye ye ndi mwatuukiriza erinnya ng'ekiseera ky'ekituufu kituuse. Balaam Barugahara ogamba nti ye ggwe Ssaabavvulu. Balaam Barugahara ogamba nti ye ggwe Ssaabavvulu. Naye sooka weebuuze bw'obeera Ssaabavvulu lwaki ebivvulu by'okola ennaku zino tobirangira mu mannya go. Bw'oba okakasa nti gw'owagira ye mutuufu w'okuwagira, gwe sooka weebuuze lwaki bw'otegeka ebivvulu tokyayagala kubiraga abantu baleme kubizira. Era ofunayo omutegesa omulala n'ategeka naye nga gwe ataddemu ssente. Gwe n'okibeera emabega n'okibala naye nga tolazeeyo feesi yo kubanga okimanyi nti abantu bagenda kukuzira. Ekivvulu kikusala ate ng'otaddemu ssente nnyingi. Naye gwe sooka weebuuze omuntu bw'oba okakasa nti omukazi gw'oyina ewaka ye mutuufu lwaki obeera otya okutambulako naye mu bantu.
bwaba omukazi goyina wakayi mutuufu lwaki obeera otya okutambulako naye mu bantu gwe nakyemalira gwotembeeta bw'oba okakasanga byakola bituufu then lwaki tokyayagala kutegeka bivvulu mu linnya Balaam ekyo sooka okyebuuze lwaki okufuna bala ne bakutegekera olunaku olwaleero ku St. Mary's Kitende waliwo empaka z'amasaza Kaapu Finals wakati wa Buddu ne Buweekula. Empaka zino kambabuulire Buganda Wakabaka waffe mwaziwadde Balaam naye mubaamu kale era we weewuunya ti omukulu minisita w'ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda Mmengo Noah Kiyimba lwaki empaka zino yaziwadde Balaam. That's why waliwo business nabyo ebintu byakyuka nnyo tebakyakola bintu mu meteeka abantu ng'abo bye baateekawo kali babikola matanka naziro ng'azinfunye naye omuntu acontributinga mu kuttibwa kw'Abaganda sooka weebuuze lwaki gwe bawadde eddiiro ey'okutegeka amasaza Kaapu Finals aga Buganda era bw'abanga ye mutuufu lwaki ye teyeeranga oba lwaki mwamuganye okweranga ne mufunawo awo ka kampani bakayita batya ka kampani bakayita Twisted Events Limited lwaki mwafunyeewo ka kampani mwe mulangira masaza Kaapu Finals bwe muba mukakasa nti gwe mwagiwadde ye mutuufu lwaki taliiko nga bwe yeeyita Ssaabavvulu kulaga nti yategese ate ng'ekyamazima ye yaguze masaza Kaapu Finals n'afunayawo ekikampani ki Twisted Events Limited kyekiba kitegeka masaza Kaapu Finals era balaga ebitongole ebitaddemu ssente balaga bitegekeddwa Twisted Events Limited Obwakabaka bwa Buganda Centenary Bank ne Airtel Uganda naye ng'omutegesi omukulu Ssaabavvulu nga bwe yeeyita munnange taliiko mulundi guno bwe sooka weebuuze lwaki Obwakabaka bwa Buganda munnange ye mmwe kitaawuluze gye twaliddukiddenga nga tutulugunyizibwa eno kubanga Obwakabaka bwa Buganda ye kitaffe gwe tulina okuloopera house girl atukuba kitaffe waatali naye olunaku olwaleero gye tulina okuddukira okuloopa ensonga zaffe bwe kibanga waliwo baminisita nga Bakiyimba ate abakwataganye n'abakuba abaana ba Buganda babasiba abawamba n'ababatta tugenda kuddukira wandi bwe tuba nga tetukyasobola kuloopa nsonga wa kitaffe then tugenda ziropa wandi kubanga ffenna tukimanyi nti taata yabeera Superman eri omwana we era omwana ne bwanyiga nga waliwo amukubye amugamba ngenda kuloopa ewa ddadi kuba akimanyi nti teriiyo kirimaanyi ku nsi kuno kusinga ddadi we naye ate ekyamazima ddadi waffe gye twaliddukiddenga okuloopa ebintu nga bino naye alabika yatuvuddemu abaffe Munnayuganda agenda kuddukiranga wa okuloopanga ensonga ze Munnayuganda agenda kugambanga ani nti munnange ono ankubye teri kintu kiruma nga kubeera mulekwa naye ng'oyina abazadde omuntu mulekwa naye ng'alina abazadde ebeera bw'ati ye muntu alina maama ne taata abatamuweerera abatamugulira kyakulya abatamulwanirira nga ne bwakubwa tewali yayinza kuboggolako nti tokuba mwanange tomutta oyo omwana abeera mulekwa wadde nga abeera alina abazadde naffe olunaku olwaleero nga Abaganda tuli bamulekwa weewaawo tulina abazadde lwa nsonga munnange tetukyalina atufaako tetukyalina muntu atuwolereza tetukyalina muntu atulwanirira tetukyalina muntu atugaadingako ku balabe mu bufunze naffe tuli bamulekwa naye nga teweerabira ti ekizibu kye bayita nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kyatandikira wano mu Buganda kakati eggwanga lyonna libonaabona lwa kizibu ffe kye twaleeta ng'Abaganda Abakaramojja babonaabona lwa kizibu ffe kye twaleeta Abalango babonaabona lwa kizibu kye twaleeta
obukaba bwa Bunyoro kitalo obuyina amafuta bubonaabona lwa kizibu kye twaleeta. Ekizibu kye twaleeta kitufuukidde ekizibu. Naye ate ffe bakakireeta nga ne taata yalimu. Ffe bakakireeta tulemeddwa okukirwanyisa tukijjewo. Byonna ebituuka ku bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo naffe tuvunaanyizibwa kyenkanyi ng'Abaganda. Buli Museveni kyakola ekyamazima naffe tuvunaanyizibwa ng'Abaganda kuba ffe twaleeta ekizibu kino naye ate tulemeddwa okukijjawo. Aye ne weesanga ng'abaali kijjewo abaali tuyambyeko ate balinga abakolagana nakyo. Olunaku olwaleero Abaganda battibwa, Abaganda bawambibwa, Abaganda basibibwa, naye ojja kwesanga ng'amaka ga kitaffe tegavuddeeyo kulwana kimala okukomya ekintu ekyo, ekintu kye bali mu kulwanako. Mutuddize embuga z'amasaza, mutuddize ebyapa, mutuddize kino, naye nga teweerabira. Ssaabasajja Kabaka talima. Ffe abakopi ffe tukolerera Kabaka waffe, ffe tulabirira Kabaka waffe nga tuyita mu nkola ya luwalo yange mwe tumutwalira amakula. Mu nkola ya luwalo yange mwe tuyita okutwala amakula ewa Ssaabasajja Kabaka. Naye ffe abaali mutwalidde amakula tuttibwa. Naye ate bano baminisita be mu kifo ky'okubanja ebintu ng'ebyo nti lekeraawo okutta Abaganda oba tuviire, babanja mbuga z'amasaza ne weebuuza embuga z'amasaza ne bazibaddiza mugenda kuliira muki kuba ffe tulina okulabirira Kabaka waffe. Ettaka balitubyeko tuttibwa nga n'ennyanja mwe twalivubye ng'ebyennyanja tutwalire Kabaka waffe amakula baagitugobamu. Kakati embuga z'amasaza embiri za Buganda zonna Ssaabasajja anaazeebakamu na lubuto lukalu anaasulanga makaya. Tubanje ebintu ebitujunira awamu ng'Abaganda kubanga Buganda be Baganda. That's why Obote ne bwe yajjawo Obwakabaka bwo bwasigalawo kubanga Abaganda twasigalawo. Kakati Abaganda be bakuba ne baggwawo, Obwakabaka ne buliba n'embuga z'amasaza ne babuddiza buli kimu nga tewali Baganda, Obwakabaka buliba tebuliiwo kubanga ababufuula Obwakabaka baliba bavuddewo. Ssaabasajja Kabaka mu mbiri ezo ze mulwanira nti batuddize embiri zaffe, Mbalayi yatagenda kuliira mu ddongo nga ffe abalina omutwalira amakula nga tuyita mu nkola ya luwalo lwange tuttiddwa tuli mu ntaana. Nga ffe abalina okumutwalira ebyennyanja Ssaabasajja Kabaka afune enva, ennyanja baagitugobako erimu Banyarwanda. Nga ffe abalina okumutwalira amatooke Ssaabasajja afune ekyokulya, ettaka balitututteko. Ekituufu kiri nti bwe mukeera ne mulwanirira embuga z'amasaza temuyina njawulo na mukyala ayina bizimba ku Nabaana naye nga ye akanya kwegatta nnoonya mwana naye nga tasoose kujjawo guli muziziko ogumulemesezza okufuna olubuto oba ogumuleetera okufuna embuto nga bwe zivaamu. Kakati nammwe muleme kufaanagana mukazi ayina ebizimba by'atayagala kujjanjaba naye nga akanya kufuna sex. Njagala mwana bannange njagala mwana naye ng'ekizibu ekimulemesezza okufuna omwana akimanyi naye ng'ate alemeddwa okukijjawo. Obwakabaka bwa Buganda olunaku olwaleero kye twetaaga kujjawo Museveni. Ebintu ebirala byonna tugenda byeddiza bwe kuba akafaananyi nga Museveni avuddewo
abebunyoro kitala bajja kweddiza amafuta gaabwe bagabeere mu kontrolera bafune omugabo gwabwe. Nammwe obwakabaka bwa Buganda ez'embuga ze mukaabira mugenda kuba muzifuna. Lwaki mukayanira obbabegerako naye nga nammwe musobola okwebegera? Lwaki mukayanira okubabegerako obwakabaka bwa Buganda? Lwaki tukayanira tubegerako naye nga naffe tusobola okwebegera? Lwaki tuyayanira ekiwagu naye nga ate enkota eri mikono gyaffe? Lwaki tukayanira amagumba naye nga ate tusobola okufuna ennyama? Obwakabaka bwa Buganda ekyamazima bwayingira mu bizinensi. Waliwo abatwala bizinensi awe Mengo. Gy'ova olaba omukulu Noah Kiyimba Masaza Cup Finals yaziwadde abanyigiriza Abaganda. Rita Nabukenya n'afa n'agamba Muzeeyi Oyibaawo. Obwo bwe bwakabaka mwe tuva. Waliwo abayingiza bizinensi Mengo naye Omuganda agamba ti olunatawambwa ku nnyindo kwe lusookera. Naye n'obwakabaka bwa Buganda ekinaabutta kinaava Mengo. Ekirisaanyaawo obwakabaka bwa Buganda kigenda kuva Mengo. Olunatawambwa ku nnyindo kwe lusookera. Obwakabaka bwa Buganda mu butambulize vidiyo eno tususse okwekkiriranya era tulina abafere mu bwakabaka bwaffe. Tulinayo ba bizinensi man. Kibanga omupiira bwe gubengeramu balefali abasiba akapapula. Striker asiba akapapula. Goalkeeper asiba akapapula. Lazima awo ligi eba efudde. Kubanga bano bakuuse ba bizinensi man. Kakati n'abasiba akapapula Mengo. Abasiba akapapula Mengo. Mugenda kusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda. Abekkiriranye Mengo mugenda kusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda. 20mwenda Munnayuganda yali afunye omukisa ogujjawo Nakyema ya Yoweri Kaguta Museveni. Oda yava Mengo nti mukuume emirembe. Naye mulabe emirembe gye mwatugamba okukuuma gye gitukomezza. Obwakabaka bwa Buganda okwekkiriranya kwe kugenda okusaanyaawo Abaganda n'obwakabaka bonna kuba Abaganda bye basaanawo. N'obwakabaka bonna bugenda kusaanirawo ddala olunatawambwa mu nnyindo mwe lusookera. Naye n'ekirijjawo Mengo kiriva Mengo. Yenze yeekolera Itongwa mu ntambulize vidiyo eno ngenze.